kituufu nawali wenjogerera mu ddiiro lyange maiti weegalamidde n'ebibimu bisiimanga kubanga bibaako ekigendererwa kale jakana yaligendeddeko abantu bangi ku ndabika abantu nimbadde gye mbalabamu abo bavandimwe bajja kussa ekikkowe naye nga kyonyuma nabo baakugenda kituufu nawali wenjogerera mu ddiiro lyange maiti weegalamidde n'ebibimu bisiimanga kubanga bibaako ekigendererwa kale jakana yaligendeddeko abantu bangi ku ndabika abantu nimbadde gye mbalabamu abo bavandimwe bajja kussa ekikkowe naye nga kyonyuma nabo baakugenda abawuliriza tuli mu kuwunyulwa kw'amaanyi nnyo olw'okuviibwako mukulu waffe Honorable Sulaiman Jakaya Nadduli era nga amawulire mwagawulidde amawulire matuufu mukulu waffe yatutuddeko ku ssaawa 7 nga buza era wakusika olunaku olwaleero ku ssaawa 10 kapeeka kaddunda era nze nasimbyeyo okubeerako naye zabadde ssaawa 4 ez'okumakya nga tuli mu kunyumyamu ng'era tweteekateeka embeera y'akalulu nga tetugenda kudda mu Nakaseke nga kudda kwesimbawo obulenzi awangaalidde newankubadde ng'ebijja mu zaata era ntumaliriza nga ne tishaati zabadde zakolebbwako nga twagala okutuula ku ssaawa 2 ez'ekiro tubeeko betwogera ne mukama wange kuba naadde nange ndi ku mirimu twayawukanye naye ng'agenda kufuna akayiso engeri yomukuba akayiso ako kagonzaamu netusigala nga twogerezaganyiza okuddamu okubeerako naye ku ssaawa 3 ez'ekiro naye nga bwendi omupakasi bagama bange bantumye nembaako gye ndaga nakomyewo ssaawa 5 ez'ekiro owa mukama wange nayiseewo nga waliwo abantu naye ngeri gye naliseewo motoka gyadde bakatika bakikutenga ekikulu nadde mmanyi nti bali mu kanikati motoka ate ng'obudde obwo sigenda kukatagata mukama wange kusa zadana zadde zayiseeko neŋŋenda nebakemukko kuba nkeera ku ssaawa 10 okubaako emirimu gye nkola zabadde ssaawa 6 ne bankubira ndijjaka nembeera mbi okuya ssaawa 7 yakalaga ng'avudde mu bulamu bw'ensi kitalo muganda wange era enteekateeka tuli wano tugenda kusimbula ew'obulenzi mu Busempe ku ssaawa 5 okumutwala agenda okugalimizibwa kapeeka kaddunda nakoma okwogerako ne Jakaya Nadduli ye sabbiiti ewedde kubanga nali nina okubeera naye ku radio ku Mande ya wiiki ewedde ali 17 omwezi guno Nadduli nagamba Kayanja tujja kukola era nja kubeera bulungiko naye mukadde wakati mu budde bweziri bwe nali nina okumufuniramu esimu ze ne zivaako okuva olwo mbadde tetuddanga mukuliziganya ne Nadduli Jakaya esimu ezavaako kubadde emikutu gino gimugatta bantu bakiraba nga ate nno egimubika kwe kwogerako ne Haji mwennyini Haji Nadduli naŋŋamba nti munnange munywanyi wakuttaawo kati ng'abawuliriza ba rediyo eno 88 akatonyeza ennyattu ku rediyo baagala kumanya kubanga emikutu gino gimukwanira wala olumu kimulirawo kimanyi bulungi nti gyogera ebintu obubonaabwo bitali bituufu kituufu eŋŋamba kankunoonyeeko nga mukulu wa Jakaya Nadduli otegeeze eggwanga okugira ddala ki ekibadde kimusinga okumusumbuwa ensi eyagala kumanya kubanga gwamubadde ekulu obuzibu bwonna bwava ku accident okuva we yafuna accident teyaddamu kuba na mirembe mu wakati ng'amaze ofuna accident ng'avudde mu ddwaliro asiibuddwa yawambibwa emmotoka ya drone eyamuwamba n'emutwala ne bayita ennaku 3 nga situmanyi waali olunaku olwali olwokuna ne bamuwa essimu n'akuba essimu n'agamba nti abasajja bankubye ne bansudde ku purizoni e Butontomula twagendayo tumulaba era ne kooti yennyini ne bamuleeta mu kooti n'egaana okumuta olw'embeera emu oba endala ne batuwa ennaku z'omwezi tulina okuddayo era ne tuddayo ne bamutuwa naye bwe yakomawo abadde alina okuba nga afuna treatment kuba engeri gyeri mu kkomera yamisinga nnyo
eddagala tebamukkiriza kumujjanjaba ndaba ng'afuna obujjanjabi mu biseera bino naye nga yalumizibwa kuba yamiisinga eddagala eryo mpaka okutuuka wafudde olwaleero ng'ali ku ddagala naye ng'obuzibu bwonna bwava ku accident yafuna yesebo nga famire okuviibwako Jakana Nadduli w'ekifaananyi kiri mu kunyolwa nnyo kubanga bwe gubadde omuti mu famire ekituufu era ekiyinza kyenandisabye era n'abatuuliza bwenna kutusabira nnyo kubanga leero Jakana aba avuddewo tetumanyi byako eri muzeeyi kubanga eradde empagi muwada buli muntu wabadde agumidde eri famire kati tulina okunyolwa kw'amaanyi nnyo era nga famire tulina okunyolwa eri muganda waffe apuliriza tatikazi zino ziri 17 ezibulayo okuwera ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero ndi muli Nadduli ye festival Haji Nadduli alimu kuliko byatubuulira ku munywanyi waffe Jakana Nadduli atuvudde ku maaso kitalo nnyo nyongera okugumya Haji Nadduli njogeddeko naye emmeera emirundi egiwerako naye ng'olaba kitalo sirina kwogera nti kitalo kibi nnyo ddala olw'okuviibwako Jakana Nadduli mu bufunze enteekateeka eri etya finally enteekateeka eri tugenda kuva wano ng'ebintu biwedde ew'obulenzi mu lusenke omugenzi essaawa zino guli ludda wa guliwo obulenzi mu lusenke essaawa eno ewa muzeeyi we tugenda kukola enteeka tuvaawo ssaawa 5 okumutwala ekape Kakaddunda agenda kuziikibwa ku ssaawa 10 yesebo kale Kimuli neyanziza olwakadde kompadde n'okubeera omusajja omuvumu okwogerako naffe ate weebale nnyo okubeera nti ab'amawulire tobakaluubiriza nkimanyi abo bakutawaanya okwekutula naye otuba tetukutawaanya ensi eyagala kumanya naffe eno emabega eri abatuwuliriza batuteeka ku nninga nga baagala okumanya naye njagala okwetonda olwa famire eyo titubatawaanyizza nnyo okutuusa we tubafunye mu kiseera kino manyi n'ab'amawulire eyo abalala babasumbuwa naye tusaasire nti ensi eba eyagala kumanya Jakana abadde mukwano gwaffe ng'ab'amawulire abadde mumanyifu nnyo nawe obimanyi Kimuli so tusaba kubeetondera wakati mu kunyolwa olw'okubatawaanya ng'ab'amawulire tuwerekereza olwakadde taata akankusiibudde Kimuli